Omulungi olwaleero Nalongo Kitone tubale tumanyidde mu nsonga ndala nnyo naye ate olwaleero asazeewo okuba nti tumusanga munnanga ate gye tubale tumanyidde mu ba promoters nga alina ekibiina ekimu ekya Amponet munnanga ate ne tumusanga ng'ali ku kakiiko tugenda kuba tunyumyamu naye ebigambo 2-3 naye nga nsookera ddala okuyisa Osula Motors ono nomunenga yeegulidde erinnya okubeera nga atuuse motoka empya n'enkadde ono munnange akugamba nti no tofanga toguze motoka era tobeeraawo stress zikulume olina okuba ng'otambula ng'otudde onyumirwa obulamu bw'ensi eno munaye agamba tambula butereevu ogende ku Salama Road opposite Africa Oil aweyina ogenda osanga omwami Sula Motors akugamba nti olina motoka kika kyo olina nkadde ng'oyagala kanamba akubuuza ttaka ly'oyagala okuwaamu emmotoka tambula butamuzi n'ekyapa kyo oba endagaano yo obeere nga munnange Sula Motors akutuusaako emmotoka yo ey'ekirooto ate era wamu n'omukyala Nalongo mu kibira ono nomunenga asangibwawo obulenzi katikamu akugamba nti no tobeereeyo nga ssente zikuyita mu ngalo amaka nga gaganye agamba tambula bukuukuvu ogende paka ew'obulenzi katikamu akuwe ekyogo eky'omukisa ssente zinywere mu ngalo obufumbo butebenkere gwanoonya omwami Nalongo bino nno munaye abikolako naye ate ne Nalongo mu kibira oba Nalongo baabaki agamba nti ensonga zinabeera nga azikumalira munnange ntandikiddewo Nalongo nsanyusa okubeera nga nange okusanga amannya weyanjulira omulabi waffe omulungi nze Nalongo Kitone nampijja muko Omusajja nga nalonda bulungi musajja mudugavu kyewaana mpulira atayina musajja simanyi kyagamba nse naye dda Nalongo ekyo si gye tugenda okuyitira leero olwaleero tukusanze wano ku Tavern Woods ate tugenza okulaba Nalongo tumanyidde eri mu by'abaami n'abakyala mu nsonga ezo ate ng'ali wano ali ku kakiiko akalondera ba Amponet nga be bategeka ebivvulu Nalongo ani yakulonze eno watuukayo ddi abantu bonna abandabidde ebbanga omulimu gwange omukolero ntegeka bivvulu era bannamawulire bonna abasinga abamanyidde ebbanga bamanyira mu kutegeka bivvulu kuba gwe mulimu gwe nnakula mmanyi kuba gira dikyowaye yannonda lijje kikofiira nankuza bwe nnakula ne mugata tampa ssente njagala nnyo okutegeka abayimbi nga nze mbategese nazimpa nengenda ne mbategeka ne zifa nenjigo okunoonyezange nemba nga sikyamutawaanya ekitegeeza ekintu ky'olimu okimanyi era okirinako obumanyirivu nnyo kyensinga okumanya ne bonzija mutulo Nalongo ani yakutadde kakiiko kubanga tuwulidde abamu ku ba members nga beemulugunya nti akakiiko kano keeronze bo tebakalonze omanyi buli muntu alina endaba gyalabamu ebintu bye akakiiko already akakadde keba upgradinze basooke batereeze kuba olw'ensonga nti bulijjo bwe balonda bwe basirika tewabaddewo era alina kyakola kutwala akakiiko mu maaso ate nga waliwo amateeka agazze nga ganyigiriza naddala omutegeso owa wansi nga nze kubanga nze nyina ebintu byesikkiriziganya nabyo nga ndaba bingoba mu mulimo guno ng'ate waliwo omutegeso omulala asobola okkiwagira okitegeera kati kyobulaba ne ofiisi zange nazigadde olwaleero kubanga kino kinkakatako nnyo okubeera Nalongo ebimu ku byoyogedde ng'owa abantu bano assurance naddala abakyala abategesi b'ebivulo bagambye nti ogenda kuyimirira wamu nabo temugenda kuddamu kujogebwa temugenda kuddamu kulinnyirirwa gwe ng'omukyalo ow'amaanyi Nalongo oli kakiiko ogenda kulaba ng'ensonga zaabwe oziyisaawo kino okyogedde nga osinziira ku ki kubanga ndi w'amaanyi amwe big brand ekirala mukama yampa reasoning capacity ennungi ate ntegeera nnyo buli muntu mu nzija gy'akoze eki jazzeemu kati business I know the word called business teweetagayo nnyo muntu agenze kusekana kusimayiringa n'abantu ate ebiseera ebisinga abakyala bagamba abo bakazi saagala kuba muntu bw'atyo bagamba abo bakazi nedda nze ndi mukazi asobola okwogerera omukazi omuki omulala singa abaze nangamba nti Nalongo ensonga bwati ne bweti nze saagitegedde buki ogwo gwe mulimu gwange okumuyambako agitegeere kubanga endongo etwala ssente z'abakyala abo nyingi ono omukazi oyo digi yategeka ekivulu ekyakamiliyoni kirungi lwa nsonga nti waliwo omuntu yaliwo mu myaka gy'ekyenda mama wange we yafiira kati wadde engulu asabaddemu afe nti ensi we yagireka yavaawo ki yavaawo dda waliwo omuntu nga yali muteesa mulungi mu biseera biri nga kati kyeyateesa essaawa zino bwe kiba nga kyafekitinga omulala tuba tusobola okutula ntukitereeza tetusiga nti kiveewo kyonna wabula walubi olaba nga biba byetaaga okukola ki kutereezaamu era netubitereeza olima kutambule bulungi abantu banyagibwa ssente zaabwe sako yavaayo nebeera nga erangibwa mu kibiina kyamwe ekya Amponet abantu ne bateekayo obusente bwabwe tule nga bamemba abamu si basanyufu ku ssente ze baasevinga babeere nga beekulaakulanya naye ate abamu ne baba nga bazitwala bazisomola teziriiwo ekyo mugenda kikwata mutya tusabye omukyalo yaliwo mu budde obwo addemu anoonye empapula ezo n'obula bammemba kyabaazeewola olw'ensonga nti tuba twagala nnyo bammemba ng'omuntu ne bwabba tebamusiba tebamulondoola kale twagala amateeka gamu tugakole ki tugalongooseemu nga mmemba tusobola n'omuyimiriza olw'embeera embi gy'abaakozeewo nga tusobola okugamba nti okusinziira ku kino ne kino kibaningibwe
lwe tugenda okuyamba okukuuma eby'abantu ebinaba bituweereddwa. Nalongo abantu b'okulembera be promoter yalina obulumi gwenjogerako olwaliro kati oyo yabumanyi bigi yabumanyi oyo gwe tukulembera ali naye mukulembeze kwa ye vice president. Awo wenyini wenjagala okubuliza ekibuuzo ekigenda okuba nga kisembayo membership. Tuwulidde bagambye nti abamu badde bagamba nti abamu bayingira bafuuka bammemba naye nga ate tebasasulayo kasente ka membership. Abalala ne bateesa nti gyandibadde emitwalo ng'ebiri ate abalala ne bagamba nti gyandibadde emitwalo ng'etaano. Wano obwawa era mukikomekereza mutya? Nze ku ssaawa eno mbadde nsaba buli muntu oba nga president yalangidde n'agamba nti buli muntu asooka ajje yeewandiise nga tewali sente tulabe nga tusooka okumanya nti bammemba tulina bameka. Oluvannyuma tutereereze wamu nga tumanyi tuli abantu bwe tuti. Kiki ekibabula ku NPA? NPA sagala gyogerako nnyo kuba simanyi ebigendererwa byayo na buyambi bwe abantu balala. Bw'oyogera mu nnyumba mw'otasula okola ensobi nnyingi kuba tumanyi ebikopo bikola ki birimu. Nenze kyenzikiriza nti NPA eyawukana obulumi bwennyina ku yo kubanga bo bategeka nabugabo bategeka freedom city nyiza okuba sigitegekangako yadde lugogo. Kati ye batunulira nnyo bino ebintu ebiri mu kifo kye naye kyakola ki kyategeka. Kyobola bati amateeka agasinga agajja bagakkiriza naye nga nze omutegesi wa wansi gakola ki gannyegereza.